olunaku lw'eggulo essaawa 2 ez'akawozamasiga zaagenze okuwera ng'empologoma ya Buganda Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri atuuse ku woteeri ya Africana mu Kampala gye yasiimye okwetaba mu kivvulu ky'omuyimbi Misa Kisemakula kye yatuumibwa agamba experience. Kalimba Kansingi yawuubidde ku bantu be ababadde bamulindiridde mu ssanyu n'oluvannyuma n'atuula ku nnamulondo y'abajjajjaabe okunyumirwa omuyimbi ono. Katonda Obuganda obuwa omukisa ekitiibwa kya Buganda kigende mu nsi yonna. Tukwegayiridde gwe yaddira Kabaka Dawudi n'omuwendo ngo n'akuba Mukama n'olyoka amaanyi g'ekitalo ng'akuyimbidde n'akuba buli muzimu. Tukwegayiridde abaana b'abayimbi buli omu n'alina ekitono omuwa omukisa. Semakula yayingiddewo era yatandikiddewo okuyimba oluyimba olumanyiddwa nga Njagala nyimbira omutanda. Yagenze mu maaso n'ayimba obuyimba bwe bwe yatandikirako olwo ababunyumirwa ne bafa essanyu. Ssebunya bwa Musota yawerekeddwako baminisita mu gavumenti ye okwabadde omumyuka owokubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Luwaga Mugumbule, Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, minisita w'okwewummuzaamu, Oweekitiibwa Noah Kiyimba, Oweekitiibwa David Kiwalabye Male, Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo, Oweekitiibwa Hamisi Kakomo, akulira akabondo k'ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda Johnson Muyanja Ssenyonga nga bakulembeddwamu omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Haji Twakawasa Kigongo. Ekivvulu kino kyetabiddwamu abantu abalala bangi. Omwabadde omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga eyawummula Profesa Gilbert Bukenya, bannabyabufuzi, abagagga b'omu Kampala, abayimbi era nga n'abandi basanyusizza ku bantu. Omuyimbi Misa Kisemakula yawadde ensonga ez'amuwaliriza okuyimba oluyimba lwe yatongozza lwe yatuumye bw'agamba. Yaloopedde beena abantu abamukutte ku mukono okumutuusa waali. Bakayimbira drama actors be baatuleera ffenna ku Pride Theatre. Era singa tebaalibo singa tetuli kino kye tuli. Mwami Kato Lwanga yafuuka kitange mu art. Nnyinimu Ssaabasajja Kabaka mu bubaka bw'atisse omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Haji Profesa Twakawasa Kigongo yasimye Misa Kisemakula olw'emirimu gy'akoledde Obuganda ng'ayita mu nnyimba z'ayimba okuzzaamu abantu ba Ssaabasajja amaanyi. Ssaabasajja Kabaka akimanyi wazaalibwa mu 1976. Akimanyi emyaka giringa 43 kati. Akimanyi watandika okuyimba ng'olina emyaka 16. Akimanyi nti kati emyaka gigenda mu 27 ng'oli mu kisaawe ky'okuyimba. Akimanyi nti okuba omwana omulungi yeebazizza nnyo bakadde bo abakussa ku nsi, nti omuyimbidde obuyimba bungi nnyo okuviira ddala ku Njagala nyimbire omutanda, akayimba akalungi ennyo. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka yasiima n'akuwa engule. Mu bubaka bwe bumu yamukuutidde okwongera okubeera ekyokulabirako ate n'abayimbi abalala okukoppa enneeyisaaye. Semakula ayagala nnyo ensi ye Uganda. Agambye Semakula ayise mu kitone okwekulaakulanya era kinakulabirako kirungi eri abavubuka. Semakula muntu wa Katonda. Semakula akolagana bulungi ne banne era yeebazizza nnyo okulaba nti wasobodde okuŋŋaanya banno n'obaleeta nga muyimbiramu nabo. Ssaabasajja Kabaka agambye oli mugumiikiriza era oli muntu wa mpisa nnungi nnyo, takuulirangako mu ntalo za kubagana. Asabye era akugambye obeere ekyokulabirako mu nsonga eyo eri abayimbi banno nti mubanga bwe mutyo emirembe n'emirembe. Oweekitiibwa Kawaase aliko n'engule ezakwasizza abantu ab'enjawulo Semakula be yasiimye olw'okumuyambako mu kisaawe kino eky'okuyimba. Fatuma Nakiwala Kivumbi ne Brenda Nabukalu BBS Terefayina ageesigika.